tawanya ekyapa akinoonyamu nali nkirina gwe nkiwadde nendowooza nti babategedde ayinza okugenda okutta omwana w'abantu wekiddusa enjitwala enakulaga nakiwa musigire nasanga akiwadde bwana mukulu namukulu nagamba nze sibeera wano nakyava nakitutte erubaga ne bampita erubaga ngendewo omusumba nga nakinoonya nembagamba nti omwana akinoonya sibaguzanga neyo transforma okusalira ono omusajja saakimanya ekiteresayo sikijjangayo kiri lubaga nenakiteresa nga kyalisandi bubi bannange n'ebintu byonna kyalisi mu nnyumba ya mitunda. Ensonga enkulu ng'aba famire eyatugaana okuziika omugenzi enkulu yali yakuba nti ekereziya yali yamugamba aggyewo ebijja kati nga twebuuza tuziike we baamugamba nti jjawo ebijja tekikola makulu. So kitegeeza mu interest yammwe yakuuma kijja despite enkulaakulana ebeetodde because walinda bakikomera eri mayumba nga bwe nkugambyeko nti ekijja ekirala kiri bbunga ggaba nakyo temukijjangayo kyaliyo. Gwe lwaki oyagala nnyo okusenga bali we bali? Kyangu nnyo ekyobalekera eddembe lyabo okubeera awo we babaziika. Ensonga ya okuba nga talinaziikibwa olw'ensonga nti wabaddewo enkaayana n'abakulembeze ate b'eddiini basinga okwagala gwe nga gwe omulabe kyakuyisiza ki? Nze ng'omulabe ekyampisiza bubi kubanga munnaffe eddiini gyabadde asinga okwagala naye Mukama bwe yatujja nakibuka ku maaso mwana wa kitange twabulwayo n'omuntu munnaddiini asobola okujja okulyowako nakibuuka omwoyo kyokka nga n'endobula abadde agiba buli kaseera. Kintu ekyo nze mu mutima kyampisa bubi. Tebaamusabirako wadde ogamba nti munnaffe wuuno kiruma ate ng'abadde munnaddiini nnyo ng'afaayo nga talina gwalekerera nga n'akatooke bwe kati era agamba bakatwalira abakatuliki naye obutamusabira ebirala simanyi. Mukama ebyamusobako amusonyiye. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neegakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
kale Semo Official najjo sinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okulanga ate ofuna video zifaanaganako bweziti najjo wangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkubaza okubeera nga ate otwegasseeko wano tuli ku Sentema Road ndowooza wano tuba tubala meters nga 3 okuva ku bypass okutuuka wano muzeeka tono bayitawo batya eryaddala erinnya lyennyini wano bayitawo LC ya Nakuwadde naye nga waliwo erinnya ly'ekyalo eddala abantu tebatogera ennaku zino bamanyira Nakuwadde ali munanga ateze Nakuwadde bwomwogero munoonyeza ku Kyebulenge eri ku Kyamityana Road wali naye nga wano we tuli ku poliisi ya Nakuwadde ekiseeze eri poliisi ye Nakuwadde ye Nakuwadde yennyini opposite wetuli kale wetuli olunaku olwaleero era nga amaka gabeera ga mukadde Namukibuuka gaba makage waka wazaalibwa wakulidde kale emabega kaawo mu mawulire mubaddemu emboozi ey'omukadde Nakibuuka yava mu bulamu obw'ensi eno mande ya wiiki eri seeno eri siwe ekiri muzeeyi yafa ku Lwakubiri lwa wiiki ewedde ze nnaku kati we tuba tubala 5 ne zino 5 ze nnaku 10 nga tannaziikibwa olw'obuzibu obuli ku kyapa ekyamaka gano ge tutuddemu so olunaku olwaleero yatwalibwa Lwakusatu okutwalibwa mu funeral home yatwalibwa ku lunaku olwokusatu leero agenda kukomezebwawo mu makage susireza tuba tugenda kusula mu lumbe ate aziikibwe awo wano wendi nina muzeeyi agenda kutweyanjulira tubeeko emboozi tunyumyamu ne we tuli kati we tutuuse gye tuvudde awo mubadde mulabayo kati saazo tugenda kutunula nnyo kati we tulaga ndowooza muzeeyi kale mu nnaku eno naye ensanyusa okulabaera ne kugamba nga bitalo ebitali bya bulijjo atulaba sooka omuneeyanjulireko anaddala we yayinza obba nga akulaba omulundi ogusooka amannya nze Bisere Patrick nga ni mutabani wa mwannyina Maria Teresa Nakibuuka era badde muyita Senga. Okay. Maria Teresa yali alina abaana Senga waffe teyazaala. Okay. Kale kakati bwe tutambulidde twasembayo kwatulaba ekintu kino Senga yakirama mu bulamu nti okunziika mu nziike ng'ekyapa kimaze emisonga z'ekyapa zimaze okutunulwamu. Abampuliriza kanzireko emabega katono abamanyi bbira obulungi ab'edda wano lwakubanga LC etwalawo ye Nakuwadde naye nga ku byalo by'edda bayitawo bbira lubanyi wetuli essaawa eno. Mukadde teyalama mu mabegako erinnyo eky'obutamuziika naye bwe yawulira nga amaanyi gamuwedde ng'ate alaba kyakayanira okudda tekinnadda kwe kutugamba nti bannange bwe ŋŋendanga ekyapa tekinnadda temunziikanga nga temumaze kiddala era ebyo yabyogeza bigambo. Kati ekitegeeza nti agenda okwogera bino nga wabaddewo okugezaako okulaba nga ekyapa kidda naye nga tekijja. Ababadde bajja bagoberera ensonga eno twabagamba nti waliwo akaseera gurupu okuva mu ekereziya eyajja n'egamba mukadde nti baagala bamusengulire ew'omukrisitu omu basobole okukulaakulanya ekifo ne bamwongerezaako n'ekirala nti baagala anoonye wagenda okusengulira ebijja. Ebintu ebyo omukadde byamusukkako yampita n'abinnyonnyola nali nvuddewo ssaawa za ku makya naye akawungezi bankubira baŋŋamba Senga awo akwagala
oli ne mubuuza anjagaza ki eyakava eyo eyakava wano muwuliraako nanga atuludde nno n'ekizibu ennaku zino kitusuza tetwebasa kiza yasooka n'asirika ng'omuntu omukulu yasooka n'asirika kati ne mugamba mbuulira muko nanga kizibu kya ttaka mmanyi nti senga baagala kumumenya jjajja bagwabadde yali abeera naye ebiseera ebyo nga muyita jjajja baagala kumumenya ngamba mumpeeko n'amumpa n'aŋŋamba baagala kummenya naye jangu tulabe era nakeera enkeera nenzija awo weyambikkulira buli kimu kati byatandikira awo bw'alaba nga bituuse kweyolevu ndowooza omutima ne gumugamba ngenda okufa ng'ekijja ndese tekiri mu mikono mituufu oba nga waliwo ebitali bituufu kaakati kwe kuŋŋamba nyamba ompitire n'ab'ekika nze emyaka gigenze amaanyi gampette ekijja ekyo sobole okireka nga nkiwadde kikwasizza abantu abalala bwe byatandikira kakati mwakubuuzaako katono nnyo ettaka lino liva wali nga bwe tuliraba wano weriti oba ettaka lino oli abadde senga jjajja azaala senga si ye yagula ekibanja kino naye jjajjaffe azaala jjajja oyo azaala senga yagula ekibanja kino jjajja taata wa kati katwambale ekyangu senga taata we si ye yagula ekibanja naye jjajja wa senga kati nedda taata wa jjajja taata wa senga ye yagula ekibanja kino amannya ye yali Tito Bakusagira era bw'onootuuka ku kijja kiri amannya ojja galaba yazaala Ezekiel Sempa azaala senga kitegeeza ekibanja kino kitandikira ku jjajja wa senga wekitandikira nga bakigula okuva ku b'enkima era erinnya Sempa lya nkima erinnya erya Namuŋoona jjajjaffe oyo azaala senga ye yali Semitala naye olw'okuba ku kyalo kya nkima naye yasalawo nga bamuyita Sempa kati enkyukakyuka ezibadde zigenda kujjanga ku ttaka lino abatundiddwako ani abadde nga abatunza ettaka lino lyali lisala ekkubo lino erya Ssentema nga likkirira paka mu Kisenyi naye singa yatunnyonnyola bulungi nti sayidi ey'obusukakkubo yagitunda okusobola okufuna ssente ezagula ekyapa wano we tuli kati era twamwebaza nga mu kifo ky'okuba ku ttaka eritaliiko kyapa waakiri ofiirwako ekitundu ekirala n'obeera nakyo nga okirina mu kyapa era ekintu ekyo twakimwebaza nnyo kati ebyaddirira awo ate bye tutaategeera bulungi naye ekirungi yafa abinnyonnyodde ndowooza n'abalala babadde bagoberera amawulire guno yannyonnyolako akatono nga bwe kwata ekyapo kiteresa awantu ate n'alowooza tekiri seefu n'akijja yakisaza akitwale mu bannaddiini ng'ayite naakulabye kale awo nno we tuli kakati omanyi kakati emboozi eno bwe yazze ebibuuzo byazze abantu baagala okwongera okunnyonnyoka osanga kibayambeko nabo okukola ki okuyiga kubanga leero kiri wano enkya kigenda kugwa wa mulala so kati mu process eno ey'okukwata ekyapo kitwala eri bakadde baffe bannaddiini jjajja yakitwalanga ye oba yenna be yakkiriziganya nabo ne bamuwerekerako okusinziira nga ye yali mu kukuuma ekyapa ekyo era kyali ndowooza kimukakatako okulaba nga ekyapa kiba we kitaafunire bizibu anoonyawo wakiteeka nga tekifunireyo tekifunye buzibu era ekyapa ekyo
yakituwa simanyi oba waliwo mikwano gye gyamuwerekerako naye ku saidi ya family yali yekka kitwalayo gutaali musango kuba yali akikuba yali akuuma ekyapa. Okay. Kale kati sofa twasembayo jjajja ogenda okumutwala mu funeral home nga ekyapa kivuddeyo mu kanisa ku kereziya nga kigenze mu mikono gya gavumenti. Mwenga family kyabawaamu okuguma? Omanyi ate oluusi waliwo bayita obutiitizi mu Luganda. Okubanga ekyapa kivudde mu ekereziya ne kijja wakati awo Newton ground, siraba ate omuntu lwaki ate awo atye nnyo okufuuka omutiitizi. Ogamba nti akimala kukola ki? Kutuuka ng'omugenzi bwe yayogera. Process ya transfer nayo mpanvuko bwebanga esobodde okujja. Bitegeerekeka transfer tebakyusa kyapa nga ndagaano yaggula ttaka oba kibanja bubanja bitwala time ewerako. N'ekirala era neebaza gavumenti okuyingira mu kintu kino. President Museveni ne bakola nabo tubeebaza, beebale nnyo, beebalire ddala. Era sirowooza mbu waliwo ensonga lwaki tubajjamu obwesigwe okugamba nti nabo bayinza otuvaamu nga tewali bwenkanya. Katulinde bwenkanya. Tuweeko mu bbanga lino ennaku 10 mulina omuntu ali bweru. Ennyimbe zino abantu bajja okuziika nga bava wala. Biba bingi kubanga amaka gayisobola okuba gabadde g'abantu basatu bana ne mwegattibwako abagenyi. Kibadde kitya? Embeera tebadde nnyangu n'akatono. Sijja kugamba nti essaawa eno mbu yalongoose kimala. Yalongoose amabugo twagalabye. Oyogera ku mabugo naye bw'ogenda mu bajeti za gavumenti okuziika minisita oba omukungu wa gavumenti ng'oza bajeti ebeera yenkana wa. Ndowooza ali wansi ayinza wali mu bukadde nga 3 awo oli mutuufu. Obukadde buli mu 10 saa 3 200 okudda waggulu. Naye gye tugula matirio butale bwe bumu. Gye tugula ebizimbisibwa gyebimu, gye tugula emmere semiti gwe tugula omu, gye tugula muceere ogw'okulya piraawo lwakuba nti kati ffe tunyigiriza awamu ne kaba katogo. N'olwekyo sijja kugamba nti gavumenti terina kye yakola. Yeebale nnyo, yeebalire ddala. Naye obukadde 10 si bw'ogamba nti mwamala mujja kugulako n'amamotoka. So embeera ebadde waliwo badde okyampa mbeera? Embeera tebadde nnyangu kubanga omugenzi yamala awaka olunaku olwokutaano gye twamutwala omutereka mu ggwanika. Kati ennaku ezasooka ez'ettaano zaali nnyangu. Ne zino era ze tumaze nga taliiwo kuba nti tetubadde ku bunkenke nti osanga omuntu ate anaatwonoonekako n'atandika oba kumalako abo kukyala emirembe. Era abantu abo basinga obbasaasira ne bagamba nti bannaaye bagenda kikola batya? Of course ndowooza mwasala amagezi. Ekyo tubadde twakiwonako. Ng'omuntu asobola n'okwetooloolamu n'agenda okugula kukookulya n'akomawo. Naye luli ng'abantu tebaseguka. Ng'ate mulina okukuuma n'omuntu. Tulina okukuuma omuntu, tulina okunoonya ekyokulya. Tebibadde byangu. So kati decision y'okubanga oli yali andibadde alowooza nti nga mumaze okuresolvinga ensonga zonna ekyapa ati kigenze mu mikono egiri Newton okuziikirawo ebbanga lino lye twayongerayo lye twongeddemu okutuuka tugenda okuziika enkya, ekigendererwa kyali kyaki? Ekigendererwa tekyali kya bakuyita kwekalakaasa, kwongera kwekalakaasa. Ekigendererwa kyali kya naddala bannaffe bambi abaatindika ku egendo ku Lwokuna okujja okuziika. Ne tutasobola kuziika. Ate nga basinga obungi bagenda batugambye mutugambanga ng'okuziika kukoze eki? Kutuuse. Kati ate era obbagwako ng'omuntu eyakafa essaawa eyo nga tekikola makulu. Tugamba twewe ennaku 2
wakiri tuddemu tutegerekekere bupya omuntu waffe lwansonga nti kati ekirungi tali wano ali mu ggwanika tayonooneka n'abalala ekyokulabirako abannamuŋŋoona twali twafiirwa omuntu omukulu mu kika mugenzi mukulu Luyimbaazi muganda we yaliko Katikkiro wa Buganda omukulu Dani Muliika kati owaffe engeri gye yali tannafuna lunaku lutongole lwa muziika yo oli olwafa ne bamuwa olunaku nti wakuziika lwakusatu kati olwokusatu lwali luvuddewo kati ate nga olwokuna n'olwokutaano waliko ebizibuzibu kati awo nga tulina kuziika lwakutaano oba lwamukaaga koffe nti engeri gye twakuumya omugundi tetujja kuziika lwakutaano katuziike lwamukaaga bannaffe be tumalidde ebiseera biri emabega eri basobole okubeerawo olw'omukaaga lwangu lwa butakola kirungi abakola mu gavumenti nga olw'omukaaga lujja bbanguyira okujja okuziika tugamba katugende n'olw'omukaaga kale ekigenda mu maaso enteekateeka waggulu nze yagenda kutwala ku watono nnyo walitulabe ku nteekateeka waggulu eri naye ndowooza bwe tutambula ogenda kutubuulira so kati kwali eyo atulaba puroguramu okuva senga asuubira kutuuka saa meka wano senga tenti eno yennyini etuli mu maaso yabannaffe abakola ku by'okuziika bamaze ogituusa wano basobole okuleeta enjole ya munnaffe nga waliwo weetuukira lwakuba abamanyi ebyennono ebyobuwangwa batugambye engeri gy'ataafuluma nnyumba nga ali mu gundi ya muziika ennono etukkiriza omuzza mu nnyumba olw'okuba yagenda kulongoosebwa yafiira mu nnyumba n'afulumamu tugambe nti genda mulongoosa wano kofini yali ku lubalaza teyali kofini eyo tegendanga mu mugenzi teyali wano yalinga munda yabeeranga mu nnyumba kati ennono ne bagamba nti yafiira mu nnyumba n'afulumwa ogenda okumutegeka tukitwale bwe tutyo kati ennono etukkiriza omuzza mu nnyumba kati omujjamu nga bamaze omumuzinga n'afuluma ebweru awo wataddiramu kati kitegeeza agenda kujja addeko mu nnyumba ye agenda kudda addeko mu nnyumba ye asulemu enkeera kubanga ennono egamba omukyala bamuzingira mu nnyumba tumuzinge bulungi ng'akyali mu nnyumba tumuse mu nnyumba ye eya kofini esooka abeereko mu tenti lwakuba okusinziira ku puroguramu nga bwe njiraba twandiba nga tugenda mutwala mu ekereziya omusabira ekirowoozo kyabadde kyakusabira wano okusooka kwonna tubadde tumanyi nti okusaba kujja kubeera wano tekikyuseemu b'ekereziya father parish emutwala egamba kuva ku lubereberye baali bamuwadde ekitiibwa ekyokugenda omusabira mu ekereziya kubanga ate nokugenda mu kereziya ate nakyo kitiibwa kirala kati tugende mpolampola ali nga twambuka so kati kitegeeza nti olunaku olw'enkya ate bw'afuluma taddamu kuyingira kati olunaku olw'enkya okufuluma nga amaze okuzingibwa awo ennono tetukkiriza muzza mu nnyumba kagwake keetonye aba afulumye teri kudda mu nju enkya okuziika kuba kulina okubeerawo okuziika enkya oba twagala oba tetwagala tugenda kuziika ku ssaawa 8 ogw'emisana naye engeri gye waliyo mmisa oza twandisabye abakungubazi bakeereko kusobola okwetaba mu mmisa so kakati kwatulaba ku nsonga ebadde esinza okutukuumira wano nga okuziika tekugenda mu maaso biki ebyakkiriziganyiziddwako kwali eyo atulaba ayinza okuba nga abadde tagoberera ensonga enkulu ng'aba famire eyatugaana okuziika omugenzi enkulu yali yakuba nti ekereziya yali yamugamba aggyewo ebijja
kati nga twebuuza tuziike we baamugamba nti jjawo ebijja tekikola makulu. Tetwandiganye genda mumuziika walala naye ebijja bino biriko abagenzi abaasooka okuziikibwawo nga tuba tubaleseewa ng'abafamire. So kati wano ku bagenzi betulina tulina waane naani? Sayidi eno yabijja y'abaana waliyo n'abakulu abasookayo abedda abamu abataasobola kuba bakuyita nnaku zino okukola amalaalo naye nga ndowooza abakulu njogere ku bano. Ono gwe nnyimiriddeko emitwetwe ye Ezekiel Sempa erya Namuŋŋoona nga ye Semitala ye taata w'omugenzi. Gwenzizeeko wano taata wadde yawummula ddi? Sijja kulimba nti yawummula mwaka guno naye nga amazeewo ebbanga. Yatandika si ye yatandika ekijja kino. Eyatandika ekijja kino ye jjajjaffe omukyala jjajja wa Ssenga. Jjajja wa Ssenga oli omukyala yali mukyala wa mwami Tito Bakusagira. Bwe bazaala Sempa, Sempa n'alooka azaala Nakibuuka. Era jjajjaffe oli omukyala amannya ge ye yali Maria Teresa Nakibuuka. Ye yabbulwamu omugenzi Ssenga Maria Teresa Nakibuuka. Enjawulo nti Ssenga Maria Teresa Nakibuuka yabadde n'erinnya erya Namuŋŋoona nga ye Nambuule. Naye ng'asinga kukozesa Maria Teresa Nakibuuka. N'olwekyo ekijja kino tukiyita kya jjajja Tito Bakusagira. Naye nga bakiriko ne mukyala we be baakibangawo. Kiraba kitambula naye eri waliyo ebirala naye nga kyandibadde kinene nnyo okusinga wano. Bw'oli ajja kugamba naye mbadde mu ludda oziikawo. Naye kyeyawulamu ebijja bibiri. Ekijja ekimu kiri Gaba. Gaba ki? Gaba w'e Kampala. Ebbunga Gaba. Ewe Gaba baakoma ddi oziikayo? Ow'eggaba ab'eggaba enkulaakulana yamala n'ekikendeezaamu okuziikawo. So kati abeeyawuzaamu Gaba ne wano. Biseera bino tusinga tubadde tuziika Kiboga naye oba otokyalinze omugenzi ono eyagamba nti munteekanga wali taata wange. Abantu bali baziikibwa wano kati baziikibwa Kiboga. Baziikibwa Kiboga. Era twali tusazeewo nga tugamba oba tutya oba tutya Ssenga Ffono alina okugalamira okulinaana ne kitaawe. Era naye nga kyamanyi kyeyafudde alwanirira ate munantwala mutya eri bano ne mbaleka bano ani agenda obbakuuma tukyogere bwe tutyo. So kitegeeza ne mba musazeewo nga muyisiza resolution yakubajjawo mulina bajjawo nga naye abadde amaze kwebakawo. Naye eba ttokya nga nsonga ki eweese ennene eri awo okubajja kubanga naye afudde amanyi agenda kuwummulira bakuyita kuwummulirawo. Kati ate okutaataaganya eyafudde yafa nga amanyi ngenda kuwummulira bbira. So kitegeeza interest yammwe nga family kukuuma kijja. Okukuuma ekijja kino. Kubanga babadde bagamba nti nabo bayinza oba balwana keeze naye nga nabo baagala kufunamu kantu. Buli muntu yenna simanyi kabira ndala naye Abaganda saawa zino bwe bakubuuza bakuziikawa. Nze ndi weeruweero. Bayogera saawa eno nti oli weeruweero. Kati baakakuteekayo omwezi gumu nga bagamba ate kati bamututte ate kati bamututte kiti gumu lwa nsonga nti so kitegeeza mu interest yammwe yakuuma kijja despite enkulaakulana ebeetodde because walinda bakikomera eri Mayumba nga bwe nkugambyeko nti ekijja ekirala kiri Bbunga Gaba nakyo temukijjangayo kikyaliyo. Gwe lwaki oyagala nnyo okusenga bali we bali? Kyangu nnyo ekyobalekera eddembe lyabo okubeera awo we babaziika.
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Nze je bale ko taata. Kuno maze ko banga ki. Ne banga lye mazeeko. Jeneko. Senga atandika mulaba ddi. Senga wamwe mulabidde emyaka 15. 15. Nabeera mukwano gwange. Biki by'osinga omujjukirako senga gwe ng'omuntu? Senga kyensinga omujjukirako neki. Abadde tabola abantu. Abadde muntu w'abantu. Naye nga mukambwe. Hey! Nga mukambwe. Badde mukyala mukambwe. Naye nga nakibuka akunganya abantu. Si mwana, si ate nga yagala nnyo eddiini ye. Era nga ne bw'oba olina omwana nga yakulemerera wali. Omwana oyo wa ddiini ki yamala omusomo. Tannamala musomo. Mumpe mutwale amala omusomo. Omwana oyo mubatize. Si mubatize. Mumpe mutwale bamubatize. Ngera yagala nnyo batwala babatize mu Kikatuliki. Mu Kikatuliki. Bangi bo baogera ebyabo nina kibuka abadde muntu w'abantu. Ensonga ya okubanga tannaziikibwa olw'ensonga twawaddewo enkaayana n'abakulembeze ate b'eddiini basinga okwagala gwe nga gwe omulabe kyakuyisiza ki? Nze ng'omulabe ekyampisiza bubi kubanga munnaffe eddiini gy'abadde asinga okwagala naye Mukama bwe yatujja Nakibuka ku maaso mwana wa kitange twabulwayo n'omuntu munnaddiini asobola okujja okulyowa ku Nakibuka omwoyo kyokka nga n'endobola abadde agiba buli kaseera. Kintu ekyo nze mu mutima kyampisa bubi. Tebamusabirako wadde ogamba nti munnaffe wuuno kiruma ate ng'abadde munnaddiini nnyo ng'afaayo nga talina gwalekerera nga n'akatooke bwe kati era agamba bakatwalira Abakatuliki naye obutamusabira ebirala simanyi. Mukama ebyamusobako amusonyiye. Tweyanzeke. Kale taata tweyanziza. Taata ono yatugambye alina ebyokukola bingi nnyo, so kati enteekateeka egenda mu maaso yakusimantana. Bataata tubalamusiza bannaaye. Enteekateeka egenda mu maaso yakusimantana. So ndowooza na kuzimba bye biriwo ssaawa zino. Ebiriwo tenkya obutamalira abantu biseera kubanga omuntu aluddewo. Twagala enkya tuziike mu budde. So by saa 8 mwagala kubanga okuziika kuwedde. Oba waakiri nga tutandise okutabula enkokoto. Kale tweyanzikiriza kati. Mwali mubikoyedde ki? Kale. Kale tukyagenda mu maaso emiranga bwe kyatambula. Taata nkubuuzeeko gye bali ku taata. Kale twogera nani? Charles Musoke. Oli mutuuze wa kuno? Ndi muleko woono. Nga bitale ebyasenga. Okusingira omuntu ekifaananyi atulaba. Senga abadde muntu kikuba kati senga yazze mu mawulire oyitawo kati zino badde mpitawo buyisi. Senga abadde muntu kikakuteekako akantu kano mpolampo.
Tukayogera. Senga nze ku side yange ono tutudde kwani ono bamutajjajja bakusagira senga wange abadde muntu wa mukwano era nze yandeeta kuno okuva ewaffe Ekiboga nga ndi wa myaka 14 mwaka gwa 7 ojja kuno ngoli wa 14 aye tubadde naye ebbanga ddene nga nze mulabirira era waliwo ne we yafuwa ku kibanja ku n'amala emyaka 13 nga taliiko nenze nensigala nga nkuuma ki nga ndabirira awantu wano nze mbadde naye ebbanga lyonna erisinga obungi naye ng'abadde muntu wa mukwano yakola emikwano nange kennyini bwe ngize kuno bano bonna boolaba bano baliwo ku lwaki kuba nze gwe babadde bamanyi ennyo okusinga ne senga wange omugenzi era basobodde okubeera nga bambi bakola omulimu gwonna kumuwerekera kuba abadde wa kisa abadde muntu w'abantu abadde muntu munnaddiini. Kakati bino ebyettaka bigenda okubeerawo obulobozi bwasinga kuva ku ki ogwo bye walinga olaba oyinza olwa ebimoto naye byakugwako kale senga wange bw'ava bwe yava eyo gye yali awaŋŋangukidde kuba nze ng'eyaliwo nagezaako okulaba ng'embeera ngikola ki njikakkanyisa okubeera nti yagenda okukomawo ng'ali mu mbeera eri awo ekola ki ennungi olw'ensonga nti emyaka egye 13 walingawo abaali bamutiisatiisa emabega eri nga bwali nti yali muntu omwo yali mukazi nga mukazi bamulaba ali mu nnyumba omwo ne baagala omukangaka myaka 13 gyogamba we yawaŋŋangukira yasuka nava mwaka ki ogwo gwe twogerako gwali gwa 9 oba mu teeko kuba nga gwali mu 8 mu mwendaawo ekyeza nayo yakulekawo ng'okyalina muvubuka era yandekawo kale nali sibeera wano naye nga mbeera ku Lubaga Road nga nsoma nkola ntya kati naye ng'eno ojja kulabula biseere bwe kyalo naye nga bw'omanyi okulima nalimanga wano n'eri emmanga naye kyali kisaala ekkubeera nga kigenda ddala paka wansi kati kitegeeza waŋŋanka bwako mu tubalenga 95 awe batyawo kale kati kibali mu 95 90 mu awo akomawo bw'akomawo ne tubeera ffenna ne mugamba nti akati ebyali bikutawaanya byakkakkana olw'ensonga nti waliwo akantu ako kalaba ako kapoloti ako ke kaali kaleese obuzibu akano koolaba akali kali era busukka kkubo kubaali nga bwenkwenti kaali kasala ki kasala erye kaali kaleese obuzibu waliwo ayagala okkakaayanira waliwo asobola ayagala okkagira kimugamba nti wadde oli taliiwo nze nkola ki wendi era mbimanyi bulungi ebintu byakola kuba yamwazika bwazisi yali kojjaawe bambi yamwazikawo ate ensobi gye yakola n'agenda ate n'atunda yalina mukozi munne omwazike ate yatunda n'ayagala ate n'atunda ewa munne bwe baali bakola mu UEB mu biseera ebyo UEB bandere ku kisebbooli naye kyomusa omulungi abavubuka abo taata waabwe n'afa kati abaana bajja bagoberera akantu ka kitaabwe kali luddawa kyomukisa omulungi abaana twali tukolera nabo entinda mu katale nga bammanyi nange nga mbamanyi era omwana namugamba akantu ako gwe bugamba nti ka kitaawo oba mwakagula sinnaba kimanya bulungi naye genda obuuze nti kaffe mugamba nti sooke mubuuze ku kyalo kuno abataka baako nti akantu kali kaani wadde taliiwo naye akantu okwateka okuba nga kaliko nnyini emmanyi endooza ne bakola kusabe nga nti akantu kamuzeyina kibuuka ne mbagani kati yenze kengenda obakolera gwe nkumanyi ne bataata bamwe nabo mbamanyi kansaleko akantu ako era nga bw'okalaba kagenda
koma ku nyumba eri era nga bw'okalaba bwekagenda bwe kati emmotoka mwe ziri kana akakuba bwe kati ako kekaali kaleese obuzibu mukazi wattu n'awaŋŋanguka emyaka 13 ako kati wemukomawo ne mukasalako nze nenkasalako nenkabawo kati ekyomukisa omungi agenda okudda ng'embeera yakkakkana tewaliwo obuzibu n'asanyuka nnyo era ku mukusanyuka kwe kumanya mukama wa buyinza bwe yamala okutereeza embeera y'eno bwe yamala okutereeza ekyapa kyeno waggulu naako nga waliwo akamuwaddemu ssente ezaakola ku mbeera eno ey'eno kati wasigalawo akantu awo naŋŋamba mwana wange otwogera mabega wa poliisi kati olaba emabega wa poliisi kagenda bwe kati ne ku nju eri nokakka ekakka eri wansi era oluvannyuma naŋŋamba mwana wange wakola omulimu kuba mwali temumanyi gyendi wali tomanyi gyendi naye nga ebiseera ebyo yali nalukolongo teebereza naye ng'abulidde awe wakati eyamba naye nga bambi era yaddukira mu bakatuli yaddukira mu bakatuli kitegeeza muzeeyi abadde ng'ebiseera era ye yali bagamba yali ayagala kubeera mu sisita mu kusoma kwe kuba yasomerako erubaga yasomeranga lubaga kitegeeza buli bwabadde ng'afuna obuzibu nga waddukira awasinga kanisa kereziya kuba ajjukira bw'aba nti yasomera mu biseera ebyo kati yaya ng'era bw'omanyi kuba kyajja kuddukira mu bakristaayo ba mu basiraamu bamuki awo bambi nampa ekirabo nange kyennenyumirizaamu kati naŋŋamba mwana wange tukuumaganye ebbanga tubadde mu ntalo tubadde mu biki byonna buli kimu tulima obumere bwaffe mu ngeri yaffe mpolampola eyo naŋŋa nti akantu ako nange nkakoze eki nkakuwadde era kyogenda okukola bw'oba osobola fuba okulaba ng'osala amagezi naawe okateeka muki kagumire era nange nali mu kujjukujju nensobola okuba nga nkateekamu mu kyapa era olaba nti kali kalala nebiri tebirina kyebikwatira kuki kuba nze mukama yannyamba nampa mu mbeera eyo naŋŋamba mwana obulamu nga buli omu ategeera kati bino ebirala bigenda bijja kuba ngambe ne wano waali wasenga nibagamba ne gali amafuta gaali gasenga bwekiri ate awo kaseeza lyali litandikira wano kati ettaka lino oba ekibanja kino oba ettaka lino lirina akasonda kakoonako wali ku mafuta kati akasonda ako bambi yalina obuzibu bwe yava e Bukalango waliwo yagenda e Bukalango n'amalirayo ddala ebbanga era ebitoko bino byolaba nze mbadde mbirima nga mpeereza ki emmere e Bukalango n'ebyo byonna byolaba byolaba byakungulira eri gye basabira eri e Bukalango ng'emmere eweerezebwa buli luvannyuma lwa wiiki emu n'ekitundu kifuluusi nga kigenda yali agenda kusaba yali agenze kusaba naye era ndowooza bwe yagenda okusaba n'emirembe n'agifunirayo olw'ensonga yali mu banne nga bw'okimanyi naye ate nga n'emmere eno ereevwayo kagamba nga ekimu kalabula atajja eno nga bw'omanyi alabika yabeerangayo eni ne banne ne babeerawo nga bw'omanyi bwebakatira bw'ava e Bukalango kati bw'ava e Bukalango n'akomawo ng'eri e Bukalango bambi embeera si ya mulembe baalaba nga akuze kati mukulu okwo omugenzi ndowooza Father Magenda n'amugamba genda owummule genda oddeyo awaka owummule kati mukuwummula okwo Mukama yamuyamba nti yasiŋŋaana embeera simbi akamere weekali kuba n'obuyumba bwe bubwo bwali weebuli nga busobola okuba nga bumukola nga bumuwaayo akasente era mu mbeera eyo n'asobola n'okuyeetinga akantu ako akali wansi ako kati akasonda akaalimu akagatta ku mafuta kati akasonda akagatta mu mafuta yayagala alongoose obuntu buno kisinze tekalyali likolamu kano bwe kati neyekola kaali kakolamu bwe kati kati ye nga kitegeezaako kali ye n'atalawo n'atereeza ab'amafuta bwe bati ab'amafuta n'abateeza kati awo waliwo ekirala ekibanja ekyo okulaba ekibangirizo ekyo ekya parking waaliwo ekibanja naye nga tekirina kubo ng'eri tewali wayinza kuyita olw'ensonga omwami oyo yali ataddeyo ki
naye nga waliwo akapoloti kali mu makkati awo era mu makkati awo okumanya era embeera yali nzibu nnyo. Omwami eyagula akantu ako nayagala okuwaliriza okuyita ate mu ttaka ly'ono naye olwokuba nze nali wendi ate nga mbimanya muganda tekijja kusoboka. Kale katukuyamba ogyeyo ettaka eryo naye olina okunoonya omuntu oyo si nze saani naye mulina okunoonya omuntu oyo mumulabe mwenooyize mugende mumubuulire ki obuzibu bwammwe. Era kye baakola ne bagendayo n'obugenzi kyeyamaanyi ne boogera ebintu byabwe bamubuulira obwetaavu bwe balina era bwe bakkaanya bye byakkaanya ne bajja nga bakongera ku kali nga omwami oli yajja agula mu phrases agenda agulako paka yatuukawo waggulu eri okumalayo oli oyo gwe nkugamba owannanka naye nga kaaka amafuta bambi mpuliddeko nnyo nga boogera nnyo ekyamafuta nti naye ekyamafuta ekyo kibanja kirala ttaka ddala ekiteeza naye kampani y'obuveera nayo ttaka ddala neryo ddala kubanga oli adajja kubuuza nange bakiŋŋambye nenfuna ekibuuzo ne ŋŋamba ye ab'ekika singa n'atunda wano n'atunda owulidde se era ye nga mwomanyi wenkugambye nti wava ebukalango n'abeera nga eri takyalinayo nankanya nga bwomanyi ebyetaago nagamba nti akantu ako kankakole ki kankagire kati ate wano webaali wano bwetulaba awasende wano awo awasende wakyali wawe ddala wabadde wawe ddala sebo tewali wakolimba nti oba baali bakoze eki era ate awo wali wagenda kwetamu obuzibu yali ebukalango olensiddayo ogenda ononyeza ekibangiriza ekyo yali ebukalango n'aguza waliwo omuvubuka gwe yali aguzizza ettaka kyali kikonfusing olw'ensonga yamugamba nkuguzizza ettaka lya fuuti 5 ku 6 wano naye ng'ebiseera ebyo waliwo abaali basomba ettaka lino essene nga libuulira bali naye nga balitwala nnyo mu kisenyi eri okukuyetingawo awantu abo bakola ebyuma ne mugamba omusajja nti yeggwe ttaka ki liryakuguza era endagaano erirudda bwekulaga nti wagula wano gye mwakola naye sajja nagamba olowooza lwaki bwe twagenda okukola endagaano eyo gye nkugamba nti wakola endagaano tetwagikolera mu LC enaakuwadde ne tugenda esente egondi ekireka lwaki gye twagikolera ne mugamba nkubuulire wadde oyogera ebyo byonna twakita zizino zibadde zisenda zijja kusenda n'ebitipa weebiri ne mugamba tojja bikolayo gwe sooka oleete endagaano eyo mu kutegereka obulungi Mzee yaba gwatunza 5 ku 6 kati gwatunza 5 ku 6 kapoloti ke natanga okukatema mu ati yali ayala kutandika okukatema kateeka mu ttaka ne mugamba njagala ondage obukakafu obulaga nti yakuguza ki yakuguza ttaka lino oba ettaka lyennyini era omusajja nanga kemukubira Mwana mugamba wategedde nti waliwo abali wana abakola ki nti bannange omwana wange nyamba naye ng'ekizibu ekiriwo nzisa abaguza ttaka lino lyennyini lyaki wabona nabaguza ttaka lino eriyoolwa kugamba ndowooza difference ogirabe nti 5 ku 6 teyatunda land yatunda soil it was soil era nzisiba kubeerawo manya nti omusajja bwe yandiseeze ng'asiba seng'enge kati kitegeeza ne waneno kino ekibangiriza ekisende kana akantu kake kati kino ekibangiriza ekisende era yatunda soil ati nedda kati wano ye yakuliyetingawo ye yennyini yogenda ayongera ku kali kenkugamba kali waawo oli yava mu 6 n'asena ettaka erisukka kati ye bwe tukuliyetingawo wako ke yasenda bano nabo balaba nti ate ekyetaagisa okuba nti nga bwomanyi okugjamu akasende okugazibwa bagenda nga bagaziya bonga kingwa mukadali konseti yenga ajina ne bagenda nga bagaziya okungera okuyetinga ki mwajja source of income mukadde kati nga wonna mukadde atunda ttaka soiro not land kati ekyo kino kinawulidde ekereziya kyegamba nti bwe yatuwa ate n'atugamba nti yalina gwe yaguzaako kali akashero akantu kano kenkugambye akatono kano bwe kibeera nga kyebaliko kyebaga waliwo akatono ako kenkugamba akaali kongerwa kuli kako ekitegeeza wano wa mukadde
ne bana abatekawo omusenyu bapangisa bamukadde. Bapangisa bamukadde. Okay. Kati bino nga omwana akulidde mu mikono gya ssenga otandika dde okukitegeera nti embeera yandibanga etabuse. Kagamba obuzibu bwebwajjira jjukira nti abantu abo babadde bajjanga ne basa bwe yagenda Bukalamu yafuna ekiseera nga kagamba eri ng'ayagala nnyo ndowooza bajje basabe wano. Mukadde abadde wa muntu wa ssaala okusinziira ku mboozi ng'ajja n'ayagala basabire wano. Kati aba ali e Bukalamu ng'ali e Bukalamu mba ndi awo nga ndaba kubanga embeera wali wammanga wali yaba abantu bataddewo akanaakanya bataddewo obupande nga bugamba butya nga bugamba Kampala Archdiocese ngamba ekintu kino kijja kitya nensirika kuba saayagala nnyo kubeerako kyenkola ekyomukisa omulungi embeera bw'etabuka eri n'ava Bukalamu bwe yajja n'agamba nedda tekisoboka kyajja kitya kibeera kitya tekigandoozi oba baayagala bakozese kyansi eri ng'ali eri nga tali eno naye kyalaba kyansi bweleeta ennankali ne bamugamba akomawuwa era bwe yakomawo singa siriiwo ndi waffe eyo Kiboga kuba kale nali ntandise okugenda nga nnimirayo wano nga sikyabeerawo nnyo ndokulya nti akapande kavuddewo olwakapande ani akajjawo bo bennyini saategeera bulungi ani yakajjawo naye obupande ne buvaako bwavaawo nga tebuvuddewo kati bwe bwavaawo ndowooza embeera negenda ngaekola kati era awo nze beera nti saaliwo okusinga omukulu oyo yabaddewo ennyo nangi nnyo mu kyalo batandika okugoba ku nsonga endoza n'ayogera ekituufu kibanenza embeera yaliwo eti ne bweti saakola ki saatunda saakola kati ono olw'okuba ye kubanza okusinga ebiseera ebisinga baali bamanyi nti Charles nzekka nze ndi mu famire kati nibo ne balowooza nti bwe bakubaani naye ate nze nagiramu katono bweni kati munnange ono n'afuutinga ye n'asobola okuba nga ate ye agoba nga tewali wakola ki kuba nze olwedde baali bamaze okuntegeera nti nze ndi very close ku ye. Ekitegeeza muzeeyi abaddengawo nga ab'eŋŋanda tebajjawo nnyo nga bajjawo naye nga tebamubeerako nnyo bajja ne batimulabako ne batambula anti era nga bw'omanyi kuba era bambi abamu babeera wala naye nga ffe tubaddewo nze oba nze mbaddewo okusingira ne bw'obuuza singa nze mbadde mulabirira era y'ensonga lwaki yangisawo naŋŋamba owange bwokoze mulungi era okwatira so mu bufunze gwe mu ndabayo ey'ebintu singa teyatunda kubanga nze ku lwange kale kati kuba kati awo naye okutunda kuno kutunda kuno tosikiriza kubanga nze kale nga bwe nkugambye nti nze nali very close kuye teyasobola kuŋŋambako nti ombeera bweti ne bweti ne bweti wabula kweno ensonga yagimbuulirako yagamba ki kuliwa ku nsonga eno gwagamba ki ku nsonga eno teyayagala nnyo nze kungira nnyo olwe simanyi lwaki oba simanyi kuba kati awo akaseera bwe kajjiramu n'abeera nga omukwano guli ogwaliwo ate ayagala kubeera nti gukola ki tegamba nga bw'omanyi omwana era bw'anaabeera kati awo mu byotono bye yagamba ki byagambako kati nedda luvannyuma kagamba kale kankugambe nti ku nsonga eno teyaŋŋamba teyali mwambulukufu teyali mwambulukufu ku nsengo naye ate bwe ndaba embeera eno nga bwe yali etambula eyo eyaawo nali mmanyi nti ye yakola ki kubanga manyi akantu ako yakakola ki yeyakatunda kati era namanya nti embeera osanga nti ntuufu kuba tasobola kukola kya busiru endagano egamba ntunze kino ate nga ye ate kiri opposite owulire simanyi ate manya nti n'oli gwe yali aguza tasobolaga nti nkuzizza kino ng'ate kuba olweri mpozi nga yamuguza mu kibanja aba yamuguza mu kibanja ate sirowooza nti mu kibanja kuba kirabika kyandibanga kyagula mu yali aguze kataka ako kwongereza kuli kati awo endowoolezaamu ne ŋŋamba osanga
yali tagambye nti ye kuba teyandikoze mistake ekintu kyobeera nti wagira ate n'ogamba nti simanyaawo kati obukakafu bwawo bwekyo nti oba yagenda n'abagaa nti banna ekintu nali nkikoze bwe nti ne bwe nti munkole bwe muti awo saati sirina kye nategeera. Kale so kati nembeera nga bweri ekyapa bwekusabako nga ggwe omwana kwandibadde ki okusobola okumakinga sure nti embeera esigala nga bweri? Anti kyembadde nsaba nk'abakulu aba gavumenti bwe bayingiramu tereeza ekintu ekyo kubanga bannaffe bano kuba bano abantu bano balaba nabalima nga bakyali mu mayinja. Mukama ayamba amuwa kasente abakola mu gundi muno naye amayinja ago babaddewo ebbanga lyonna tewali buzibu bwonna naye ate bwekibeera nga essaawa eno bajjajjanga ate bataataaganyizibwa nandirabye nga si kirungi. Era mbadde nsaba gavumenti eyongere okwongera okubuuliriza oba bweba ebuuliriza esobola okumanya kuba oli emusabamu yakuweerawa eyaliwo yaliwa ye emyaka gyo gyali emeka waliwo okubeera nti waliwo omuntu gw'oleeta nze ne bwatabeera nze nga nze abadde naye yandibadde ayitayo omu ku baana kuba abaana abawala baabaawo webaliira babadde bajja wano nga bajja okusaaba bajja okumulabako yandibadde abeerako gwabuulira akambu andikwaba tewaliwo anti kati kyetwagala bweba gavumenti ebuuliriza erabe wabanga bali balina kakonsenti konna ke yakola obanga waliwo omwana ow'omukuffe nga waliwo yagira naga nti kankole bwendi naye twalabirawo bulabi tuwuliridde buwuliriza nti ekintu yakola kuba n'okulamba kwennyini alamba nti nja kuziikibwa wano akyo sijja kulimba nnyo oba mu buwandiika oba mu nnankani naye ng'aganja ajja kuziikibwa kuki ekijja kuno kati ate aziikibwako atya nga wagira embeera kigamba olaba tosobola kulama kuziikibwa wano ate nga yagabawo ate wagabawo bwe bamugamba okujja okufuna wateeka ebijja balala wa meeting wagirimuke era okusinga anti nga bwe nkugambye nti embeera eyo bwe yajja senga wange yabeeranga nange nengamba wasiwasi waki ng'ate embeera yange ye yankolera embeera yange kati nempa kyanse bano basobola okweyamba onanyambako gwe ati olina kyosobola otuyamba senga bwakuwa yakuwa mu bigambo mu transfer era osayininga transfers yasayininga yakuwa kinkumi kuki eri ewo wansi ekyo tekyali kyapa ekiza ye ngaakuwadde talina bwe yali alina teeka kintu kyonna ate kuba olwedde sigamba nti yali consenti nti era ekikye bwe yamala okisalako nanga nti mwana anti kekali kenkuga nti mwana wange fuba okulaba nga nawe okola ki era nenkola omulimu ogwo nensobola okuba nga nze nange nkola ki nfuna akantu akange kuba by then twali tulina okugenda wa mutaka era twalipootinga wa mutaka nakkiriza n'abeera nga fe atukola ki atuleereza mu mbeera eyo kuba naye kuba mu biseera ebyo ko kano alabika yakafuna ku mukyala yali bayizenike yateeka yali mukyala Nampiima ate nze nakafuna ku mulembe gw'ono yennyini omutaka gundi kati olaba nti kale neyanza muzee naye gavumenti etuyambe bantu bano bawummulire wano lwakuba nti olaba wali mistake yakolamu mistake mukadde wawe bwe yali awandika nga bakola ebigundi ebyo kyali 1910 amalaala go jjajjaffe yakola bagakoze luvannyuma nga bwe nkugambye nti bagakola kuba kusooka gali mayinja bwe yagira n'agamba kanteeka abantu bange muki mu seminti basimenti naye kati waliwo akantu ke yawandika ali mu kifo kuba ne bwoba olabye nti oli omuntu ajja sobola kubeera wa myaka manya ono jjajjaffe yafa manya 5 ate oli naafa 210 tekisoboka kuba emyaka 15 awulidde naye bambi bwe yagenda okuwandiika ate ye n'awandika 210
owulidde ng'ate ono yandibadde nga taata we ate yafa manya mu 65 kale ako kamisteeka ako yakolamu ate nako ne kaleeta obuzibu naye nga ki ekituufu kiri nti ebbanga lyero mwe yafiira jjajjaffe kibanja kibadde wano okumala ebbanga bale ndooza mubirabye muzeeyi agenda kubanga aleetebwa akawungezi kolunaku olwaleero ndooza nekya tujja kubeera wano mu kuziika naye leero tugenda kusukka wano bale mbeere bulungi mweraba Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.